Njala kusooka ne baluwa eno tetwagisoma ku mpewo wano naye twagezaako kukolaayo ekitundu ekisoboka mu ngeri yaffe olw'okubanga kyali kiseera era kya covid naye ng'embeera si nnyangu newabaawo okwekubakubamuko ne bannaffe banywanyi baffe newabaawo ekyagezebwako okukolebwa naye ate ne birabika nga bijulidde abatusingako igwe mukwano gwange omuwuliriza waffe olwekyo njagala kutandika nayo ate n'oluvannyuma tujja kubaako endala zitujja okutunuulira mukama bw'anaaba akkiriza ate tujja kulaba kwe tunaawunzikira lwaleero. Tujja kuziyisa mu bufunze tulabe nga tusobola okusomako eziwera. Kakati ntandise n'omukyalo ono agamba nti ndava wano mu Buganda ne ngenda eri Busoga gye nafumbirwa mwami wange mwami era yanzalamu abaana bawera ddala 12 abaana 12 benasobola okuzaalira Abasoga eri mu Busoga wange omwami wange yali Musoga. Tyamukisa mubi omwami yawummula, omwami yafa ate era kibi nnyo nti ku baana 12 abaana 7 kaakano be baliwo n'abasigadde bonna nabo baafa. Naye nsigaza obuvunaanyizibwa obw'abaana bano 7 ate baali bato balala bali mu saizi y'emu ndabe nga abaana bano basobola okuvaamu abantu abamugaso. Ekyo kyali kitegeeza okwesiba 2 nsobola okulaba nga abaana bano basoma, abaana bano bafuna ekyokulya, abaana bano baleme kuyita bwereere. Bannange abooluganda lw'omwami tebanyamba newankubadde nga waliwo okwagala okwekunga babeeko engeri gye bayinza okunyamba naye nabo baalina ebibamala nesifuna kuyambibwa kwabwe bwe ntyo nenjija nga ntoba n'abaana bange. Eri ewaffe Kamuli nti kati era yafuuka ewaffe kubanga gye nzaala abaana. Kamuli namwendwa ku kyalo ekiyitibwa Butende sayiti eyo. Kakati omulimu ndalinga nkola buli kyensanze kisobola okuvaamu ensimbi ate nga tekireete buzibu nalinga nkikola. Naye okusinga bwe nasinga ennyo okunywerera era n'embeera awo nalinga ntunda Kabalagala nga mutunda ku ssomero erya Butende primary school bwe ndali ntunda Kabalagala. Naye embeera bwe yajja ya covid bannange obamu ku bantu abayisiddwa obubi ennyo olwa covid ndi omu ku bakulembera kubanga natuuka n'okuwamba ate ekyokulya naye nekibula. Kati kabiri Kabalagala gwe twali tutundira awamu nga kitegeeza kumutambuza naye nga n'abamulya olwa covid baluwa nga nejja omutambuliza wa. Kale n'embeera yali nzibu gye sisobola kunnyonnyola n'embalayo. Embeera yali nzibu. Wakati mu mbeera eyo ndwaza omwana obulwadde obutaasooka kutegeerekeka kubanga bw'atandikira mu mbeera yakulowooza nti alusa n'obulwaliro obutonotono bwe bwasooka okutugamba ng'alumizibwa naye ng'ekiro avaamu ebintu mu kamwa mu nnyindo ebitategeerekeka. Kiri mu kiseera kya lockdown embeera naye tutabukira manyi bw'otuukako awo nenjukira nti naawe obadde mu lockdown
feina weekunyikiriza era weekunyize naye bw'otunulatunulamu nga tolwazizza nnyo. Sigambye nti tolwazizza naye nga tolwazizza nnyo. Toli omu ku abo abanoonya entambula okuddusa okutwala omuntu mu ddwaliro mu nnyumba yo. Munnange weebazaako Mukama nti kituufu embeera ebaddewo ng'enyigiriza naye Mukama ate otukuumye ne watabeerawo nnyo buzibu. Simanyi oba gwe njogera naye gyali eyo nga mu nju ye ekyo kibaddemu. Weewaawo ebitaataaganya tebibulawo naye nga embeera ey'okulwala mu kiseera eki kibadde ekizibu mu mwaka guno n'omwaka guli nga tewakifunako. Munnange beera omukubeebaza Katonda. Katonda munnange ye yagwa mu buzibu era n'akifuna. Kaakati embeera bw'egenda etabukira ddala ey'omwana ono tutuuka mu ddwaliro bamuteeka mu ka TV bamukebere balabe. Bagenda okukebera omwana nga alina obuzibu bwe tutawulirangako nga ka TV kalaga nti waayingiriza emmere mu ndeeri wasigaddewo ka space katono nnyo era essaawa yonna kaziba. Tewaaliwo nsimbi zonna. Abeeyo n'ab'omu ddwaliro baatulagira kujja eno mu Buganda ku radio eyitibwa Prime Radio bayinza okututaasa ku mbeera eyo. Ebyakolebwa bingi gye tukubyeko okutuyambayambako. Ensimbi ezigenze embeera oluusi neetabaawo nnungi. Kakati ni wano munafu ono yatusinkanira omwana akyamazima netumulaba mwana muwala myaka 17 naye obulwadde bumufaananyiza bulala n'abeeranga n'emyaka tagiweza ali awo mu mbeera eyo. Olw'okuba tewaaliwo ngeri yakusonda nsimbi ngeri bamwamanya kwe kusalaasala amagezi mu ngeri endala. Omwana ono n'atwalibwako mu ddwaliro. Ensimbi olw'okuba zaali ez'okumulongoosa tezimalira ddala. Kyebaava dokita abaako byakoze kubanga nezagenda zaali nnyingi okukuba ebifaananyi byokka by'okukakasa kiki ezo nno zaggwawo akakadde akamu emitwalo nga 3. So nga ate okugezaako okumulongoosa okuteekayo akapiira gyali emitwalo nga 5. Kakati mu mbeera eyo okuva mu mwezi gwakuna okuva mu myezi eyo embeera ebaddewo naye ng'omwana ono tawulira bulungi akaseke kano wekituukidde olwaleero ng'embeera eri waasi. Ekyamazima nga yeetaaga kulongoosa kujjayo kintu kiri nsimbi ezaali zaabula era yajja wano nga embeera etabuse takyalina gy'ayinza kudda takyalina kyayinza kukola kwegamba naffe ne bitusobera. Njala kwebaza Musumba Ntuuro bambi omu ku batuukirwako embeera era yesanga asuzaawo naye olumu tetwagala nnyo mbeera eno kubanga zikaluubiriza omuntu n'ojja sigamba ono naye tetwagala nti omuntu ajje nga tayina ngeri yonna tetukyagala. Benjagadde kwebaza Musumba Ntuuro banga bambi ebya Prime Radio bingi ebimuyiikira nga biva mu programu eno bingi naye sebutaata twagala kukwebaza naye bwetwo twamugamba agende mu ddwaliro nga bwe tusala amagezi era gye bali mu ddwaliro naye beetaaga ssente okulaba nga omwana ono muwala alongoosebwa ekinyama ekyo kiveeyo ate n'okugula ebyetaagisa okulongoosebwa. Olwekyo kyetuvudde tukuba omulanga eri ggwe mukwano gwange omuwuliriza waffe omukozi munafu omulimu olowooza ku bbaluwa eno nsoose n'eno nga sindaba kuleeta ndala nga bw'okyagirowoozaako ate ngenda kuba nga ndeeta endala oluvannyuma Mukama abeeku kyajja okusobozesa okusobola okutaasa obulamu bw'omwana ono. Embeera gyalimu
akaseke konna kavunze era dokita ekiseera kye yatuwa okuva lwe yatulongoosa omwezi okuba 3 kyayitawo konna akaseke konna kanoonese kaleeta amasira era kamuluma okufa obufi teyeewulira obulamu bwali mu buzibu nnyo kamutunga yenna kamufeta talina mirembe era n'okutwala tekatwala bulungi koonoonese bannaye twagala buyambi mutuyambe tetulina ngeri yonna tetulina ketulina bwe tuli ekiseera ekyo kyonna kigenza okutuyitako tunoonyeza ssente zituuze omwana embeera gye yalimu okutuuka okumulongoosa ekinyama kyamukwata ku kyenda ekiyitamu emmere ng'egenda mu byenda kyekiika mu kkubo ly'emmere kati emmere oba mazzi oba mmere oba kiki tewali kigenda mu byenda okutuusa dokita lwe yamulongoosa n'amuteekamu akaseke kati bwe yamuteekamu akaseke ekinyama ekyo era teyakijjaayo weekiri kubanga embeera gye yalimu si nnungi nga tekisoboka kugibwawo n'essente nazo era zaali ntono kati kwe kumuteekamu akaseke ako saawa eno akamutawaanya akamufaananyiza okutuuka ku ekyo okubonaabona okufaanana bw'atyo kati twagala dokita amulongoose amuggyemu ekinyama ekyo asobole okuba ng'aliira mu kamwa ng'obutonde katonda bwe yamutonderamu naye akaseke nako tekakyasobola kukola bwe buzibu obuliwo bannaye nsaba kunnyamba Prime Radio yatugamba okugenda mu ddwaliro tusobole okuba nga batulongoosa era dokita yatugambye ayagala essente naye essente tetuzirina dokita yatugambye essente agula ebintu eby'omukyeta tebinaba kugulibwa tuli mulago omukadde mu CTS ward tebalongooseza ab'ebyenda dokita yagambye kesi ennene zazirongoosa Lwakutaano bannaye nsaba kunnyamba nsaba naye nomala naye okugyogererako ddala ate n'oluvannyuma tugende ku ndala nagambye 3 oba 4 akadde ke kanaatusalako naye leeno nayo yeetaaga kukola mulimu njagala kusoma neya musajja mukulu ono alaga alina famire katugiyise mufunze nayo alina famire erimu n'abalongo naye abadde agiyinza emabega yonna era yabadde afaayo abadde mukozi mu ddwaliro mabegako awo ng'ebizibu tebinaba kweyongera naye yajja n'afuna ekizibu eky'amaanyi najja afuna ekirwadde kya kansa ekimuwomoggodde omubiri waliwo ebintu ebimu ng'oyagala weetaaga kubirabako naddala atalina nsisi n'otunulira omuntu oyo n'olaba bwakoseddwa kakati embeera yagamba nti ekyamazima takyayina ngeri yonna gy'asobola kuyimirizaawo famire okuggyako ng'obulamu bwe buterezeddwa abadokita bamugamba ebyokukola nga byetaaga nsimbi ate naye okusobola okubeera nga emirirawo naye ensimbi zaabula kakati nadda waka n'atandika kuwomoggokeraawo manyi kibayita okuwomoggoka n'ofuna ekituli wano n'ofuna ekituli wali n'ofuna ekituli wano kale no Ssaalongo naye yeetaaga gwe osobola okubeera ng'owulira eddoboozi lye omugatte gwabo bw'olowooza okukwatirako omwezi guno okuyambako omwezi guno okujjanjaba omwezi guno okulongoosa omwezi guno agamba bw'ati Ssaalongo nali sinaba kufuna kulwala nga sina nnyaki nga sina buzibu naye kati bwe nalwala
nali nkola Mulago mwa IDRC kati byali bya contract ngobuzaako emyezi 6 kati contract ne bagisazaamu olw'obulwadde ne bagamba tetukyasobola kugenda mu maaso naawe ne bateekawo omuntu omulala ne bangamba kati baali bampayoko ku busente okumala emyezi nga 6 ne bangamba kati ono aliwo tumusasula ate naye kennyini tetukyasobola kukola ki ne bangamba obulwadde obwakola ki ne bunyiikirira paka lwe nafuna omuzira kisana ngamba ngezeeko ku primary radio nalwala cancer skin cancer kaposis nina obuzibu obw'abaana balina okusoma nga bumanyi ebya famire kati ate n'obulwadde nga nina okunoonya ssente ez'abaana ate nange noonye ssente ezintwala mu okufuna obujjanjabi adde nsabaayo muzira kisayina yenna basobola okunyama asobola okuwona obulwadde buno naye nga nsobola okuddamu okukola emirimu kubanga kisoboka okuwona omusawo yaŋŋamba gwe bujja kukola ki naye nga mbadde nsabaayo muzira kisayina yenna abasobola okunyama asobola okuwona obulwadde buno naye nga nsobola okuddamu okukola emirimu baluwa bbiri zetumaliriza zonna zitiisa bw'ozitunuulira oba bw'olaba ku bantu abo tolema okugamba nti kampeeyo olukome lwange kanzijanjabe kabagende bamulongoose oba mumanyi oba simumanyi bannaamulaba oba simulabe naye abazze bakola omulimu mu ngeri efanaganako bwetyo bw'oba oyinawo osuubira akantu nsaba n'ekyo okikoliko omwezi guno nga gutandise bwe guti okikoliko omukisa gwa Mukama gubeere mu byokola nebyoteesiteese mwezi guno manyi waliwo ebintu ebimu mukwano gwange ono Moses mpuliranga musajja mugumu naye sebu ebituukawo ate mutiitiizi yalaba omwana oyo n'akaba n'amaziga ngalaba obulumi bwalimu naye kubanga osobola okulya emmere ng'ogiyisa mu kamwa neekuwoombera ate neegenda bulungi neefulumana bulungi kati bw'owulira omuntu yenna atawaana mu mbeera eyo bw'oba oyina ky'osobola okukola okikola ogamba Mukama taasa yamba mwana muto myaka 17 obulamu bwe bukyali bwa mugaso nnyo naye kabubeeremu omukono gwo kabeero lisaalongo asobola okubeera nga labirira abaana be kubanga tewaliiwo anaamubalabirira kale Mukama atukozese ebaluwa endala nabadde ndowooza nti naasoma eziwera ennya naye ndaba tuyinza obutatuuka naye kale katulabe mbayira omwana ono twagala alongosebwe ku Friday okwosa enkya singa obusobozi bwe babufunise asobola okulongosebwa kubanga olwadde gyali naye embeera y'obusobozi yetannaba naye katusabe bufunike abeere bamu ku abagenda okulongosebwa kaakati njagala kugenda kati ku baluwa eno kaakati munnange agamba bw'ati nina ennaku gye nsanze mu bufumbo oba oliawo n'omusajja gwe nafumbirwa si yandibadde omutuufu gye ndi naye olw'okugenda nga mpumpuguma n'obutabeera n'abantu bange ddala benyinza okugamba nti bano olw'embeera y'obulamu bwange gye buzze butambuliramu nesanga nfunye oyo nesanga nfunye oyo era mufuna olw'okufuna obubudamu mufuna olw'okufuna bwembeera mufuna olw'okufuna kyokulya mufuna olw'okufuna ekika kyange kale ndi nfunye abaana naye ebyange biwanvu byesijja kuyitamu olwaleero embeera ey'obufumbo ngiboneeboneddemu nnyo mbonyeebonye okuva lwe nabuyingira naye nengumiikiriza n'abaana ne mbazaala nga sina jinja kulaga nenzikiriza byonna ebintuuseko nebintuukako nga kyenoonya kwe kutuula awamu kubanga sirina
yembalanga ewaffe nasigazayo senga wange ali eyo bw'atyo atasobola kundera wadde okubeera naye olw'embeera gye sijja kwogera nnyo. Olumu embeera bwe yampitirirangako nga kisusse, ate nga tekisusse ku mwami yekka naye ne maama nzaalira omwami. Embeera nejabagira, embeera neetabuka, bingi ebize bintuukako era nenfuna okwejjusa lwaki nafuna omwami oba atali kumpi na ggwanga lyange, naye ate nenzijukira nti n'okumufuna namufunirira mu mbeera ya buzibu kusobola kutaasibwa. Kale ebyempiseemu bingi kubuulire, byempiseemu bingi. Olumu embeera eno yankaluubiriranga nnyo, nempalirizibwa okuvaawo okwo nga nfa, nenvaawo okwo ngende ndeogomeko okwo wasenga naku 2-3 mbeera yakukyala naye nga njagala kweweerako. Omanyi nti gye bali abakyala abali mu mbeera efaanaganako bwetyo, waali naye talina mirembe, talina ssanyu, waali kubanga talina waayinza kubeera, awakawo waali kubanga yazaala abaana, naye ng'obulumi bw'alina akazito kaayitamu, ebimuvumwa, ebimulangirwa, ebimukolwa, bingi byejjusa, bingi byayulirira, bingi yebali abakyala batambulira mu bulamu obwo. Era bensaba Katonda bakwebaka basabireko, ogambe Mukama nti abakyala bali mu maka naye nga balina obuzibu, basabiddeko kusaasira ku kutuuka gye bali, basabireko. Bizibu byabwe bingi, bamu babonyaabonyezebwa baami, balaba obuzinaabonyezebwa banganda za mwami, abalala babonyaabonyezebwa abaana bennyini be basanga mu maka, abalala babonyaabonyezebwa n'abaana be bazadde bennyini. Omwana kasita ategeera maama we mbeera gy'alimu, bajooze, abaana bajooze nabo, baana bajooze. Kwegamba mukazi wattu n'abeera awo ng'alinga atyo kali mubasabirengako. Munango n'agamba bw'ati, nvaawo okwo ngenda kewasenga. Ennaku tezaali nnyingi, mba ndi eyo nfuna essimu, omwami nnyini yagikuba. Kyava ngamba nti oli eyo naye omwana w'omusoda gumuboze, era bwe tumututte mu ddwaliro afudde, tumugye tugenda kuziika. Kwegamba yayogera ebigambo ebyo n'essimu n'agijjako. Era kye nalina okukola kudduka misinde kubanga ekikwatagana n'omwana, oye mwana wange omukulu, era gwendiramu essuubi lyonna nga sisobola kukikkiriza, era ndowooza nti oba yagadde kunkangakanga, kuntiisatiisa, kukola ki newankubadde obudde bwali bubi n'embeera nga nzibu, naye ogw'omwana nalina okudduka emisinde, naye nga nkinamu muli ekigamba nti oba nnimba. Ngenda okutuuka nga tebaliiwo, n'abali awo nabo tebaabitegeera nnyo. Kwegamba ogenda okuwulira nti bagenze kuziika eri waabwe simanyiyo, tantwalangayo wala, tewaliiwo muntu yenna ndiko, tewali nawunga. Naye n'okutuusa olwaleero omwami olwamala okuziika n'atambula n'agenda n'anviira. Koze kyonna ekisoboka okwagala okumanya omwana wange gyali mulamu. Omwana wange yafa, kale waba yafa bantwale gye bamuziika. Omutima gunnuma, nsula seebase, nina omuliro, mpulira bubi, ekikwatagana ku mwana, mpulira bubi. Naye sifunye kuyambibwa
mwami yatambula n'agenda. Azaala wange yagaana okunyiiga ne bwemba ngenzeeyo tayagala kwogera n'agandeekweka bwekwesi. Ndi awo simanyi kyendiko. Bangoba mu nnyumba. Mwami mweyandeka. Talina kantu konna keyandekera. Kagamba ninga asabiriza n'obusabiriza okusobola okuyimirirawo n'abaana ababiri be nasigaza. Ndi mu mbeera gy'otayinza kutegeera erina ebirowoozo ebibi. Kyenvudde njijja eri Prime Radio. Bwe basobola okunnyamba okuntikkula ku migugu gye nnina. Banyambe. Naye nina omuliro gwe mpitamu. Nsaba abawuliriza ba Prime Radio nga bwenzize mpulira nga mufaayo ku balala ne mubazza obulamu bwabwe. Nsaba nange mukomyewo obulamu bwange naye tebuli bulungi. Nankubira essimu n'aŋŋamba maama w'abaana okyali wammwe naye omwana we afudde. Essaawa zino omwana tumujja mu ddwaliro tumutwala ewaka. Ngenda okutuuka ewaka ng'omwana wange bamuggyewo bamuwongedde be baŋŋamba bamututte ewaabwe aluwa okuziika. Lwaki tebaalinda nze nembeerawo nendaba maiti y'omwana wange Mukama Katonda. Naye Mukama abamanyi omwana wange babankweka mukwege bambuulira amazima. Yali tannemye kuliisa bali omwana wange nsula ndowooza abaana abalala bandage amalalo nti gaabo nja kugenda nnimengako njiweko ettaka. Sina buyambi yaneka munju omukazirandiro lyatugoba munju naye sina weni sikola. Nyina abaana abalala babiri ne bannanga abasajja namugamba ko yalufuula lutalo. Yandaba nga ndi masikini sina yamba. Lema wejje nedda Sulasa Mukama ninga Mukama bwomanyi omwana wange oba atunuzaawa oba akola batyo oba atamutwe nze simanyi mwana wange gyali wengende wanyazaala yineekweka bwekwesi omwami sikyamanyi gyali n'essimu yajjako naye taata nina abaana babiri omwana azadde abaana basatu naye Mukama Katonda awaalinyambi nendaba omwana wange. Lwaki tebaalinda nze nembeerawo nendaba maiti y'omwana wange Mukama Katonda. Naye Mukama abamanyi omwana wange babankweka mukwege bambuulira amazima. Yali tannemye kuliisa bali omwana wange nsula ndowooza abaana abalala bandage amalalo nti gaabo nja kugenda nnimengako njiweko ettaka. Sina buyambi yaneka munju omukazirandiro lyatugoba munju naye sina weni sikola. Nyina abaana abalala babiri ne bannanga abasajja namugamba ko yalufuula lutalo. Yandaba nga ndi masikini sina yamba. Lema wejje nedda sulasa Mukama ninga Mukama bwomanyi omwana wange oba atunuzaawa oba akola batyo oba atamutwe nze simanyi mwana wange gyali wengende wanyazaala yineekweka bwekwesi omwami sikyamanyi gyali n'essimu yajjako naye taata nina abaana babiri omwana azadde abaana basatu naye Mukama Katonda awaalinyambi nendaba omwana wange.
Nachi. Nakwegomba dana. Kabakana. Olengero oguntu. Tata Kitibwa yasamirira ki? Tata Kitibwa abasajja kubula. Ndi physically fit yo babyo biki? Mamanze Mulimu ekisani. Musibwa bana oli mutemu musajja kwagala kunzita. Bana. Mama Kitibwa mulimu ekisani. Tomanyi tino ndi mulwadde wa mutima. Obuunga. Nachi. Ngeze nyumba ngolode mama masuka omusajja aganye soko je ogenda kujja omusiru yali anzise nzeba baluguwo oligino Tata Kitibwa yonna gy'oli tetenkanya osooka okomewo ewaka embwa eridde emmwanyi tambulira bebe biki ewaffe Uganda TV temukkirizibwa kuvaako temukkirizibwa kukyusa